bannaye obubbi nga bususse walabye akaana obukuba kiiki bannange we bali kuleeta nsonga eyo teri insecurity esusse mu ggwanga muve ku bwana obubbi ku biki buli wamu wano babbirawo awo nsambi awo ku arena babbi abantu mu mamotoka baba bakakubba n'ogenda ku polisi yawo oba kibuli awo oba waliwo polisi eri awo munda wena abapolisi nga bajja bevuza obupiki. Don't go there. It is harmless. Bajja ku ogenda nononya ebintu babba buli wamu bakuba abantu babba piki bazeemu okubba piki abaana baali bafunamu obuwerera abaana ba piki naye kati bategumbula abaana batwala piki zaabwe bazeemu okubakuba obutayimbwa bazeemu okubatematema naye security esirise kati kyembuuza we muba temutukuumye mwagala tukole tutya ate muyinza lwakwani kati mutuwa security emala namwe mwagala kutujjamize kutujjamize kyekituufu bw'otuuka kuba tubba omusirikale ajjomba meka babiri mubazze kwata baana babbi bamyala abo bwetwogerako nga moza twogera otandika otya okwogera ku security ku bobwaini muleeta bangi okitegedde security mugiwa abantu abatagyetaaga omusajja ng'abagyetaaga weebali omusajja yabagamba temunneesibaako mugiwa abantu abeetaaga security sayimoto kwagala na Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip mwagenda okulambulira Dubai okuvanga lumu paka nga 8 July 2024 ku $5,000,000 tugenda kulambula Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Marina, Abu Dhabi Grand Mosque, Dubai Fountain, tugenda ku boat cruise ne City Walk. Ebya ticket, visa, awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente zokusasula mu bifo by'okulambula ziri ku package eyo ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku. Mujje tulambule Dubai. Kwagala na Adventure Safaris tusangibwa ku Plaza ku mwaliriro ogusembayo tukubireko ku 070M 9219 3. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756M9 oba 0705479993 tufuna ku WhatsApp +973623885 tutandise oli kusema official tukubuuza ko inajo sinziro kubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga ato funa videos fanaganako bwezi gwe kunde no toyogera omukulu wa mulabi nyabadde kisina mulaba watu wa mulaye muleke sesi bakubikola ki mukwano munyinyonyole mukota yinza kumpisaako kintu kyavunanyizibwa bwe kiti owulira olugambo mukwano bwabanga maaso yanatwa ku ssente manyika tugenda mu mbeera yakubanga ebyobufuzi abalina sente nabo mulavu mu ngeri gye bazaagalamu baganiriza oba balowooza amayumba tunaagabazisaaki bayinza obutasobola naye nga twagala okubabuuzako mugamba mutebasibo ne banyalo kubanga temutwegaseeko n'olwaleero era nga we nabagamba nti mukyala muwagizi w'enaali mulera jjidde ddala mu yero temugenda tugaana ate kwambala ngoye zaffe mbolwokuba mbu bw'oyambala mbunuupu bw'oyambala redi mboli wa nuupu bw'oyambala yero mbu ate kati oli w'enaalemu nze nyambala kyenjagala kuba teri afuga bulamu bwange teri afuga kyenjagala bwemba nina kati kale bwemba mpagira enaalemu biki kizibu ki kabiki mbanze sani bwemba mpagira nuupu mbanze sani bwemba mpagira FDC mbanze sani Bobi Wine yennyini yakiyimba bulungi n'agamba
akalulu tekakola ki katwawula kadi muve ku bantu twambale bire ebyokulonda biri ku mutima vanze nasalawo sigenda kwebikirira era waliwo ne benda baanu ne baleekana sendiwa ndi kibiina bwe bwagenda wali otiikinga kirala mu nkukutu nze nasazewo sigenda kubikkirira kandidate wange nze nange ekiro kiseera kinaatuuka kandidate nja nze mpagira Yoweri Kasirye Mulumba leka kutiitira Saimo yogera bano abaana bamanyidde ebbanga lye bakuvumidde tokyayinza kubanga ate era okyali mutiitizibwa otyo nze kenyini nze newagira kuba ngenda kwesimba nze Yoweri Kasirye Mulumba musajja we waffe ku kyalo agala kujja ku bwemupi omuntu yenna okwambala kala gy'oyagala tekikuleetera kuba nti nno kala gy'oyambadde kuba abakyayina baba bakola eri engoye oba abatake tebalina gwe bagamba nti kati tukoledde kibiina bwe kiti kati kino tukoze yatonda kala teyamanya ndabye olugoye ne lunnyumira ndeeta buleesi nenyambala kati mwabasigadde ebyo kati why do you put on even yellow egendo bigambe nnyoko ntobiŋŋambe ebyo waliwo omuntu sibo ennaku zina matukala liyere emabegako abantu bwali sibo ng'ojambala bwambazo akamanyiro nga tujambala ate n'otambula naye kakati oyagala kunyuma olugoye lundabikidde bulungi mbw ate sijja dwambala mbwolwokwamneme kwambala redi wange lwakubanga bwenambala redi bagenda kukwekalakasa oyinza okuba ogenda kukola obutabanguko mu maaso awo woolaga ebyo genda mu bigambe bannyammwe temutumanyiira nammwe bwenjagala kwambala redi leero gwe nyambala enkya bwenjagala kwambala bulu yero abakalawo kale zitanyuma bunyumi waliwo kala nga tanyuma bunyumi papo waliwo noyo green ayaka ennyenyenye green oyo omuka oyo naye tagenda naye nga temujja tugaana kwambala yero buli omu n'eddembe lye dembe kwagala bulamu kweyo buno obulamu bwaffe mukama yabutuwa tweyagale tumusinze tewali mulala wano agenda tufuga nga bw'ayagala akakamanyiro mugende mukakole walala mutuleke leave us biri bigamba bityeyo gye tutabeera bava kumpa ssente kasuku kumakya kyova olaba nninamu omuliro mbaweerawo bathide atabadde yali azimpadde olunda byati naŋŋamba sikuwanga bathide nti nakukolako naye abadde aludde alina banka tapadde bino biwampa bya mobile money bank omumpi wakoma wakwata totandika bintu bya kisiru Saimo ebintu byeyo ebyokwewolereza Saimo tebijja kukola nasobola okukwata obuseni wange obwekino katutandise n'obulengeza maama sente za kinaku zaawe kuolwo abaana bange tebanywa mata balekeyo omwana naŋŋamba why are we taking black tea taking caliente me I don't drink that I gave it to Auntie I don't drink that tea noganja kakuba olikasamirani kano omwana bwana bunaku zimuyina olugezigezi mumpe sente zammwe nzirye nga temunnawasa nnyo bakazi bangi wade atuwasiza ebalala bagala kutabula makala ndaba obutabenkevu bungi mu ggwanga ati sigwe bakube muggulire oyinza okundabira okugulu oba okuli mu ggwanga nga bagamba bekyaye ebigambo bino wammanga adda mu kululunkana bitamukwatako adda mu kumanyiira abantu adda mu kukola bino kyova mukazi yagenze siwa mungi mu mawulire bwagenda alina mala kweyanjula ene kukuyo okulwana naye yongeramu ku maanyi omuganidde kubanga kyabye baba baagalako sikimanyi naye kiba kikambwe nnyo ffe tuba twawaayo omanyi nga mu lutalo woga newaddeyo nze kanfiiririra ab'ekika kyange gwe mwammanyiramu ne gundi togenda nnyo mu maaso wammanyiramu ne Reini naye nga sijja kukuddiramu ku wantu walala wonna njagala nga go nkyazizza lwaki bammanyirira ku kyanoyo wenamanyira nti onyiize wanataka posta nongamba nti mwebale kola kagambo kabati akampeereza naye akanjigiriza kasanna kala nenga posta lwe yasooseeyo katadde kweno ene ngamba siye mukulu nnyo okutanga nga buli kimu kimunyiizo manya abakazi abakulu banyiiga negwe ng'oli muwala manyo mumanyiira gwe ne Kareini mumanyiira ne bantulako ku kyano lwaki wakasalamu akantu
Kalade nsale oba lwaki temwajjako kamera nogamba koyogedde ku Zubeda tugalewo n'oyimuka n'ojjako mizindalo gino n'opakinga ng'ali awo atudde n'awulira ng'aswala n'ogamba Lawrence parking nga tugende banjogedde anti ne Rain yankwerako she ey'obwerere comedy fiesta emyezi ng'ena olaba akatubagiraako ng'akola gundi yabwerere Rain bampaako shipaka baatukeeno nabo ne batanga okugaana naye emyezi ena egyasooka awo ng'ate teteka ne ku YouTube kyova bamuleeta mmanyiire ate tetuzze kwogera ku ggwe naye kyamuli ku mutima n'agamba bokazi bamwesibyeko oli omu kwabo pozi mwali mwenna mu streamline twali naye wakato yajja wakato awo naye okuva olwo n'afuuka bro ako ka bro kati ate oba Rain olaba mukama ne waba akigeze nga Rain si bro nga tuli mu lutalo enyimundu etinka buli omu yeekweka buli mubagamba buli musajja kwata koyo kwekoyo nze ne baŋŋamba bw'otagenda na Rain bagenda kuba essasi netekayo bwe nti sinengamba kuba essasi nferumu kitwale nti Rain yaliwo ng'emmere ebaddagala antidote eyinza okumponya mbeere mu bulamu bw'ensi buno nga mwe mbwagala nzikiriza n'enfa nzikiriza n'enfa Rain is a hunk. Where is the hunk? Rain ayina ebitundu bisatu ebinene ku mubiri gwe wano ate weepika lwa mupiira ne wano ne susu agala kubuuza kiddako ndeka mulaba nga abadde seta panti omanyirawo mu bunene bw'omuntu I know nze kubanga bagundi baŋŋamba Simon yasukka ne wali ontegeddeko totera nti kwambala sweta panti nze bandabira mu kaki ekyate tumanyi onaabira tulina akabiina akalingiza naye nze nina polisi toningiza ne sikulingiza kali akabiina toyinza tegeera era akabiina akaffe kali bwe tuligamba nti kati operation yakulingiza Simon anti wemmanya Samimu oningiza sikulopa ku polisi nawe mmala okukulingiza tabiri mbyakweropa ogwo gutugumala guggwerawo oningiza nange kankulingize emwemu ate Simon bintu byongo bikola kifuula nengo oli mu Katonda mu mutima era we nkugamba nti weyambule ngendere mu nsonda nkulingiza osakana kuŋŋamba toli kisiru teboogera ne Katonda yatonda okulingiza bannaye ze nalingizaako teboogera ate jjukira ffe tuzanya muba mulina okyusa costumes n'olaba Rain nga ne Rain is a good guy lwakuba nti kale jassa okuza ebukuzi naye omanyi omuntu katalanga naye nze naye bw'oli awo nga bwe naggamba kale ze nabo olaba nagoba igwe hafi lindako ina engeri gy'okola ng'olinga ng'agamba nti kibi nnyo nnyo igwe hafi Florence temunzijja waka misinde tetukulemya mmere tetukuwozesa nga bw'ogamba mbu balina promotion bagaba nsira kusigala ku firimu ate Simon, why are you too bad-hearted? Izo nkubuulira ate wampadde ka firimu linnya yako lyerabidde ate sinda ka firimu ako ku munno waaki muno wakitirwa nampa sente bawantambi era omuyisaamu Junior yewaffe era ntambi wamuyisa amatola wankasalamu yaleka tumuyisizaamu nze nange teyampa so ndaba mu firimu obunene obwo tebufiidingi n'okanya kugamba nti bane Simon temwamugambye nti ali eri waka ali mu kulaba TV netukukoonako Simon waayi okoze otya ba Florence Shamimu hafi bagamba bayikusa square abeeyambula genda olabe nti ani nze bagudde eddalu bagamba bagudde sina gankunamira singa kuba bisiraani ne kale ate walisiti z'abantu zibaŋŋamba nti abo nodduka misinde oba tonnamalayo ate otegeera otya nti bebbo kati waliwo omuntu ate nkulaba obitaddemu n'akajanja naye nakyo tekijja kukola yeffe banno Simon mulimu embeera gy'olina otuukamu n'ogamba kitegeeza kati mwe nabamanyiira
muli temukyalina ba sister mulinga baana bange muli baana nzaala bazaale okoze akamanyiro k'abasajja abamu ke batera okukola n'atandika okukubira sister kyekiriwo ate ono banzaala ddina ng'essuubi lyonna libadde mu ye ogenda okuwulira nga baga sister n'oga ono musiru ate amanyiira sister ku nsi yonna teriwayo ekintu kiruma mukazi ng'abadde akuyinamu essuubi n'omuyita sister akakamanyiro mugenda mu bigambo abeewammwe bemuzaalibwa guno mundu gwakuyinga nti omuwala yaŋŋamba I love you ne mugamba thank you nga simanyi nti kamuluma nange n'akankola naawe oddamu nenange kanuma wali ozzeemu okukimuga nti I love you nagamba thank you yakozesa leeta zezimu naye simu teyali yemu ne keyboard kwe yatayipingira teyali yemu saamanya kalumamu njaka kutekanyena kafu naye gwe nkagamba kamukamba nga ajja kufa thank you kati webale nedda muntu gwagamba I love you naye abayagala gundi I love you too ate bwe mba sikwagala yani okay nako kabi neyanziza neno n'obulamu bw'okwana omuntu nga takwagala bannange owesiba ku muntu obulamu bw'okwesiba ku muntu bannange nabo si bulungi ng'ate naddala okimanyi nyo talina future naye ng'omutima gukyakugamba manyi ebintu by'ekisiru omutima gukyakugamba ddamu omugireko nze ŋŋaana era ne nkugamba mukwano tonkaka bintu bya kisiru ng'omutima gw'ogamba tonkaka bintu bya kisiru ate nze ninamu embeera muli ey'obutaagala era nze ndifa kiziiro ninamu muli embeera ey'obutaagala kwekkakkanya nga tonkubira mbunza omutima guŋŋamba nkukubire awo mbeeramu nekiri nenga sigenda kwekkakkanya nakuvuma olina okugendayo nze ninamu ekyo sekkakkanya nfe kale kanfe abantu bagambe ekisa omugenzi malala akuba ewaka kakkanya ewakawaka naddala ng'omusango ewakawaka waliwo omuntu bannaye gweyagala okwekakkanyizaako sayimo omuntu takukubira omukubira takuwa ssente kuba ensonga nkulu kale nno nze nina akendowoozaako Shamimu mukwana takutte essimu mukubidde ogusooka takutte essimu mukubidde ogwokubiri ekijja mu bwonge kati akali awo agitunulidde bwati bwagalawo n'emikwano gye unonna ono naye amalako emiri nabagambye ankubira wuuyo ogwo ogusoose mulinde kagenda kuddamu akube katakuye ogwokubiri agenda weereza message lindako agenda yita WhatsApp oba olyango gamba I've been calling but you're not picking up simanyi oba kyo batunamye agenda tekako eky'ekkumi era ate nekituuka butyo nabagambye yoyo kati bonna ne bamanya okuba ne batakukwata oweereza message ne bataziddamu kati lwelo lugambo lw'osanga emakini nga lwenjera okuva ku mubalaka lwambuka eruwafu luva oluwafu lugende wa misa luyita mu nfuufu saagala nze nina ekyo kintu munze saakwekkakanya tisikanfa obulumi nja kuhiiringa mpolampola naye nga sikkakkanye nze kubire nga tonkwata mpeereza message zange oziteke ku blutik fomati ey'okumenya omutima gw'okubira wala batakwata siimulamu ennamba ye yes giblocking buli wewajja ennamba eyo bonna bayinza ogikuwa bablocking teera awo olinde mpaka lwalinoonya n'akubira bali banne bonna banaagamba kankyuse ennamba owaaye nga nkubira simu teyitamu nti ate nze njogera mazima nali nakubulookinga musiru gwe nga nadiritinga n'ennamba yo nendiritinga bonna bakuliraanye nga saaga kuddamu kukubira kale kyali kinnumamu naye neŋŋamba sijja kwekkakkanya ogenda obbikola byonna nga jasi yagwa bugwekkabenje nogamba oba atenete kisoboka munnange nze ntera obbikola ebyo naye abantu bagenda okunnyonnyola nga baali baafuna buzibu naye neetonda luvannyuma ng'era sikkakkanye bannange ekitiibwa kizibu nnyo okuyiwa waliwo ekitiibwa kyo wookiyiwa ku muntu nga yali tasaana ogenda okulaba nga tategerekeka tasalawo noga ekitiibwa kyange kino kyonna nali njiwa kyakikoonoma fene ebbangole lwakuba nti waliyo abantu bonna abatuyiwa ebitiibwa oddamu n'omutundu yatunagane kano akaana akampi wakikammanyiira weekati walakaala kanneetonza nakampi ate abampi tuli bulalaawo omukazi omumpi nga yeeraze nno nga
Chukane nga sinze nalinzizo omusango. Nenda nako okwejjusa lwaki nayogeddeko. Sega ate yo katolaba nze kinetya amalala era bompi. Bompi. Watokole kuba kati nsoka nembalamu nengamba ona amusajja mmanyira lwakuba ndi mumpi kati kamulageko ogikuba ngitunulidde ale bangamba nti obumpi tebulinga bunene oba butono tulina omukisa gw'ogejja kena maaso yasimu tuli mukukolera bantu teekayo naye bw'oteekayo naye wenjogera ekintu kyalina biranga atakyagadde genda maaso kikuyisiza bubi tukireke genda maaso abantu balaba banyumirwa byoyogera banyumirwa gwe tekikunyize tekinyize kyokola bankontributinga ku byoyogera saga kubode sheminga genda maaso mali munyiga bubi genda maaso kireke sofa tobadde bubi abadde otambudde era abantu babyagadde byoyogedde bibanyumidde bafeeseko balabe bannange bawanise n'amagulu bafa batandise nokukola olusiga batuze abantu bana sense of humor yammwe eri wansi oyenzi ne tukola obuntu nga tebinyumye ngenda owulira nti mpulira nfa nk'oyo okuseka mbwe embirizi zinzita kati embirizi zikwatagana zikya n'okusekako ezo ndwadde infection you have infections naye nga amalala g'abantu mugongeremu otokkiriza muntu kumanyiira out of the blue omuntu atekerawo okwogera naawe gw'omwesibyeko bw'omunoonya hai leero noyongera ku message gye bataakuzeemu nyinza Shamimu nywamu obutwa nze songera ku message gye batanzizeemu bwenkuweereza ninda nompa reply because omuntu yenna ategeera bwenkuweereza message oba olina okunziramu so bw'otanziramu ninda mpaka olifuna obudde okuddamu message eyo oba okunkubira WhatsApp bwekyankalana nkubira oŋŋambe message njirabye naye nsindise message tezze so mbadde nkuddamu nga ŋŋamba bwenti olwo kubanga oli mulaavu n'omuntu akutegeera oba omuntu ategeera nze sobola kubanga ntegeera nawe nenkutegeerera misikozi 3 sizizzaako awo mba mmaze okugamba ayinza okuba tagiwulidde ayinza okuba ali mu kukola ayinza okuba essimu eri mu silent tusongerako bweba njala kubuuzaako guba guki gumu mba nina kyenkwetaaza sisukka emeka 3 tolina gakkubira ate era n'olwawo okukwatisa nogikwata nga oweekeera newe obadde ova kudduka nze kuntunduuza mutima bw'omuntu oba olowooza kirala akakajanja sikalina era mukwano bw'otanze ate waliwo era n'omuntu gwendaba nga nziramu yekkaanya mukunziramu okwo ndaba message zengeri gyonziramu saba waliwo omuntu gwoweereza nakuddamu ebyo bikke ebyo ebintu by'ekisirwe bimugende mubiddemu abeewammwe nkuweereze message eva kuno ne kuno byonna bigambo byakkuwaana gwe n'ogamba ke ebyo bigamba abeewammwe era awo wennyini wenkuddiramu nenkugamba mukulu ebyo ebintu byenkuweereza bibadde bigamba ki ddamuko ku message etegeeza nti otegeera tonziramu ng'ate mu buyabuya nga nkugamba alright nga nkublockinga oli mukambwe muli bangi mulinga nnyanya ku market nga ngenda namuze nga nninda omulala alamuza saagala ebintu bya kisiru waliwo ebintu bye twedumizaamu omutima nga bo bya kisiru teweerumya mutima ku muntu atakuddamu teweerumya mutima ku muntu awuliriza bigambo Shamimu nno baŋŋambye bakusanga n'abasajja ku ssaawa 6 buuza nze gwe basanga nabo nti owaayo waliwo eyaŋŋambye nti bakusanga n'abasajja ku 6 nkudde mukubuuze nga gwe bwewakansanga emeka onkutte emeka linda lw'onookwata onterumu naye maama waliwo omuntu lwaki bakusanga n'abasajja ku ssaawa 6 mba mukola kimuba mumaliriza ddiiru ffe tuli bakazi ba ddiiru eno Uganda kati ya ddiiru ate ekyaliko nti olinda omusaala gugenda okujjanga amabanja g'olina abamusaala bali eri babonaabona okufaako nshegedde kati tuba mu ddiiru ekyabuuza nze ebigambo baleme bikunnyonnyola otandika okunjajinga lwa bigambo buuza nze kyenkunnyonya kyoba otwala mpaka goononkwata kiriza kyenkubunyonnyola nti further notice bwonkwata era nga sina kyakunnyonnyola ntalumu gwe nze gootazaala nange sinza kuzaala twete bannaye
obubbi nga bususse walabye akaana obukuba kiiki bannange we bali kuleeta nsonga eyo teri insecurity esusse mu ggwanga muve ku bwana obubbi ku biki buli wamu wano babbirawo awo nsambye awo ku arena babbye abantu mu mamotoka baba bakakubba n'ogenda ku polisi yawo baawo kibuli awo baba waliwo polisi eri awo munda wena abapolisi nga bajja bevuza obupiki. Don't go there. It is harmless. Bajja ku ogenda nononya ebintu babba buli wamu bakuba abantu babba piki bazeemu okubba piki abaana baali bafunamu obuweerera abaana ba piki naye kati bategumbula abaana batwala piki zaabwe bazeemu okubakuba obutayimbwa bazeemu okubatematema naye security esirise kati kyembuuza we muba temutukuumye mwagala tukole tutya ate muyinza lwakwani kati mutuwa security emala namwe mwagala tukutujjamize kutujjamize kyekituufu bw'otuuka kuba tubba omusirikale ajjomba meka babiri mubazze kwata baana babbi bamyala abo bwe twogerako nga moza twogera otandika otya okwogera ku security ku bobwaini muleeta bangi okitegedde security mugiwa abantu abatagyetaaga omusajja ng'abagyetaaga weebali omusajja yabagamba temunneesibaako mugiwa abantu abeetaaga security sayimo toyogera ng'oweerumaaluma mu mba okufaako kujja kuba kumu n'okuzaalibwako kwali kumu yogera ogambe nti Bobi Wine mumuwa security nga tagyetaaga ogyogera okisiitira bw'oti gamba Bobi Wine mumuwa security nga tagyetaaga security efokasinge ku bintu byeyina ofokasingako obwana bumpi bwe buti bubba abantu walabye ono omusajja omunene yakagamye kati nkubamu omugere nga wakuba omusajja kaade kamuyiye busupu ate kinnuma abaana bwemubakwata bwemubalobbakwata ne mubata anti bagambye poliisi yagambye gwaffe tugukola ki bagukola naye obuzibu bwe tulina abaana bala batoto balina amakomera gye bakola ki gye babasibira bagemalizanga kati musazeewo mubate bajje batta abantu bannange kyemugamba gavumenti ya wano ebuliddwa security yeteekawo okulaba nti abantu tebabbibwa kyemugamba mubuliddwa okubeera nga abaana ba booda bavuga booda ezo nga balina security kyemugamba ab'ebijambiya mubalemeddwa obbakwata kyemugamba mulemeddwa okukwata abaana ababbira mu myala mboloka temulina bateeka musazeewo abantu tambulye ku bunkenke naye nze naye ndowooza lwaki eggwanga lyaffe tulifuula ebbi bwetu tyo ng'omuntu ate n'okujjayo agambeyo bagenda kutugumbulirayo nze nina endowooza yange mulimba twajja wano olaba abaana nze najja ne bagamba abaana b'oku nguudo abo kituufu be bajja ekalamuja wakolaki weebali naye abaana basinga bazaalibwa kuki kuno ku nguudo kubanga nze nkuze ndaba abakazi b'oku nguudo nga balina abaki abaana wembanga nali mwana nga ndaba balina abaana abo kati ndi musajja mukulu baalagawa kibuuzo kimu bakola oba otegeera bulungi kakati abakola tubebaliza nze munnange kankubulireko babba omusajja awo ku arena yali ndowooza atupakinze oba namabega yantomera n'okuntomera baamubba neyeekanga yali munakenya neyeekanga n'atutomera wamanya kiri munakenya yogera Kiswahili sasa iko bambi yali tamanyi nekyamutuukako yali takitegeera because baggulawo emmotoka bajja kirindi kati mukwekanga kuno baggulawo emmotoka ezo ezitali ndookingi batwala laptop ne batwala biki kati gaye yali emabega yali amuliko nga jamu mungi talina bwadde amabega ayagala kola ki kudda atomera abaana bano kuba ye yagamba abatomera talina budde naye munanga abasirikale we bajja bagamba we know those kids. You have to be careful. Lock yourselves, lock the doors, lock the wind. Michi. Ngamba kaira omusirikale ono ngampenya mukuba mugere. Gwe nnyini buli obwana bwe bukuba. Naye nga ayititenganya. I know. Walojja mukoma ku FVV. Ndowooza mpozi gwe waliwo oginyumye. Yasingeza kujjawo bulumi bwayitamu. I know. Aha. Tuli mu program kyannagamba kati era waliwo n'abaana bangi abantu be babba amasimu ne bagenda ku poliisi ezibaziranye ne bagamba tubamanyi naye abaana abo bannange babbi abantu that is a deadly place you know bawaane where have they still store wangamba omanyi oluzungu where have they stole from
Where have they steal from you? Genda mu Luganda bakubiddewa wabaawo amanyi Oluganda. Madam. Afande wangi. Wangi. Bakubiddewa. Tayo taba afande. Afande kati kyekiriwo ate Oluzungu luganja. Madam. Where have they stolen? Where have they? Kabavume gwe. Wera buje weragala gatosana kwogera kagambaako. Tukyabazannyira ku mutwe. Bakubiddewa. Bakubiddewa. Kaganye kali. N'agamba kati noga ewe ensambe bayita batya? N'ogamba okware naawo. Bannange those boys. Those boys. How have they stolen you? Agamba, and they are very young. Very young. You can imagine. Oh, parents of these days. You look and wonder where this world is going. So what are we going to do, musirikali yako? No gafere tusobola kubeerako mu nsi ne tutambula ng'essimu yo gikutte otambula kyerenge e Rwanda. Otambula kyere e Rwanda. Rwanda, aleno giyita Rwanda. N'ogamba bannange neighboring country. Nze nalina yoko omukazi bwamubbira mu mmotoka. Wali ezo embwa za taxi. Mukwata mu ku luggi bw'oti. Tactic eri bw'eti. Baba baabo babiri. Omu ku luggi lwa driver, omulala n'adda ku kko. Ontegeera? Kati ajja mu taxi. Mu mmotoka ey'obuyonjo. Yali akola muki? Uba. Yali mukazi avuga mmotoka ye. Yajja ku drivers omwana n'akonkona bw'ati. Ono amaaso n'agakola ki? N'agazza eno. Bw'agazza eno n'aggula bw'ati ne batwala ensawo. Amaaso agenda oggazza wali ng'oluggi luli mu kweggala. Omukazi talina kye yakola bukozi bw'ati. N'amanya mpedde. Kuba bano abakuli emabega ga totawaana togoba bajja kukuttirayo. Ne weewuunya. Poliisi tusaba bonna ani atwala security minister ani akola ku security. Yali minister security ompya yali Sempijja na ku mwendo gunti yadda. Ani kati oli yali wa defense. Twagala wa security ali akola ku byokwerinda bw'eggwanga. Yani mwera nti embeera mbi nnyo omulimu gwe togukoze. Bannange kibite kyogerwako ekolo mmere. Solution ya buno obwana etandikibwako. Tusoke tuziyiza obwana obukyazaalibwa obulala. Baba family planning. Omanyi ono ati ne family planning nazo muziwadde abantu bagenda kufa bufi. Batya. Temubabuulira nti woba ogenda ku family planning ate temwaga kumpa bulango bwammwe. Kati nze yandibadde abibalangira ate obulungi temumpa ssente. Temubabuulira nti oba munnange bw'oba onoogenda ofuna family planning genda basooke bakkebera omusaayi. Olaba ba family planning gye bakuwa enaabeera ekkiriza n'omusaayi. Muwadde abakazi family planning bakulukuta emyezi 5 n'akulukuta musaayi kubula kumuggwamu. Abakazi feeling ne zibula abasajja babagobyamu amaka gawonoonose. Pozi omukazi wabula feeling ne bwopepepe ya pepepe. Oba kujjenje ekkalu. Ayinza n'okukuba oluyi. Ate baba n'obusungu bungi. Ayinza okukuba oluyi n'akugyamu amanyi. Ate oba n'abasajja. Baba n'amaanyi. Abasajja obukodyo obulamu. Omukazi mu. Ebyo biki byolinga atambuze egundi. Zino biwuka bino ebirina omumwa omuwanvu ebyo ebiruma sigga. Ozukusa busimu. Biki ebyo byoti. Bwoti era. Kati gwe nkutako zino engalo zange. Obusimu busikirawo. Ate obuzibu. Oli sister. Ndateeka konda benyaga kubulya mazima. N'akuwa Lawrence. Ya ne katako kafalumu. Uli obusajja. Teweepika nnyo mwana wange. Teweepika nnyo totandika toyinza wano tewali bwoyeyereza. Okubeera omusajja. Kirooto kyafulemu. Omanya abasajja ne waba mumpi waati nga yasemba yayagala omwekitiibwa. Era bwawulira ng'okimwambula ayinza okukutta. Lawrence omuwulidde. N'agamba nze omukazi oyo ampisa atya abeera atya ng'ampisaamu amaaso. Nze mu byonna njagala mpulireko nti ndi musajja mu maaso ga mukazi oyo. Omanyi nze nnina ekintu mu nze nakasana tega nti abasajja baganya obbawo ekitiibwa. Kasita omumanyiira nkikwambula. Kati bwe bulumi awo we busooka. Nkwambula kitiibwa kya busajja. Baagala ekitiibwa era kasita nakitegeera ekyo bwammanyiira nga mbumwambula. Olugira bwana muganda naawe tomumanyiira ate bw'otyo. Shami mwani goyogera naye bw'otyo ngamba ggwe.
bw'oba osinika tonsinikira. Tonsinikira mannyo. Katuwummulemu katono. SMP Tours and Travel Natela ekulitide double experience 2024 Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal je tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kwa ne game park driver butua ku Kazinga Channel road trip garako ne sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli Slope Over tugenda kuchali olubiri lw'ettoro amabere ganyina mwiru caves ne falls zo no more anakula tent camping singles jakusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala rumu singo ojja kusasula emitwalo 85 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku 4 n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula egenda kuba mataazi wiiki nga tujjukira abajulizi atanagenda mu trip eno wajja kuba akalulu akojja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omu ku bawanguzi abagenda mu trip ye Canada enako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko kube simu 0759 793 767 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July ne Complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels. Let's explode. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Komyewo wekubanga ate otwegasseeko waliwo agendo galwaki akatambala tojjanga okanywezezza nti nga gwe bw'okalina naye ng'olufugirizo oluba lususse ku nsi kuno bannaye okitegedde kale jalo panga tekutegeeza kuba naffe ababayita ba ministry yannaffe ey'ebyobulamu bagambe bampe ku bulango n'ekitongole kya PEPFAR bampe ku bulango babawadde ssente mumpe ku ssente ngenda gamba gundi akuteeke mu gundi yaba influencer bamuyita Albert mugambe nti nange neetaaga ssente ate ekirala bye muli mu kulanga nze muli kuliko abakazi abalanga ebintu ebyo kati n'owulya muwa abasajja bamanyi family planning kali kakati ministry y'ebyobulamu mumanya akaweta mumanya empeke akaweta wakateekayo bubi kasobola okujja okambadde look at this idiot ngono omuvubuka naye sayimo mama yakuza olunaku lwalirwa akumeka olutuufu omwana yangamba kubanga ebintu byo byonna byoyogera bibeera byesulise wayangamba kale tuwayo example z'abajjanga bakayina zoli yangamba nti yavaayo nako akaweta ng'akambadde nga ntalawusi mumanyi ne bwe kafaananamu akaweta era kaba kaweta kale mumanyi ni plant ngimanyi kafaanana katya ini plant si eno efaanana etya sigimanyi naye nze nagiwulirako nagifiiringanga mumanyi empiso sigimanyi mutuwe nno obulango nno muweeyo bagambe kati Albert mugambe muweeyo ku bakazi ku bulango annyonnyole kale kakati kibalina kiyita community pharmacy drug refill era nga bagamba nti osobola okuaccessinga ARVs hypertension diabetes ne family planning services okuva ku pharmacies ezo eyo gyoba oyagadde bagamba nti mira bulungi eddagala lyo ng'ogoberera emitendera egy'enjawulo abantu abalina chronic diseases ebiseera ebisinga accessibility y'eddagala olumu ebeera ki naddala abali mu byalo bambi waliwo abantu abali mu byalo ng'okutuuka ewali eddagala eryo wala kakati kino kikuyambako gwe ali ku ssimu oyinza oba gwe tonnafuna chronic disease era tukusabira oleme gikola ki gifuna naye kizibu okuba nga tolina jjajja oba maama agikola ki agina kati n'amajala ku screen eyo osobola ogiweereza maama n'omugamba nti awe tuli ekyabadaaza pharmacy tusobola okujja eddagala ekola ki eriruddawa jjukira nti buli bwomira eddagala lyo buli kyalo bataddewo yes
so kati kwene namba y'essimu kojja okusobola okubeera nga ate oyita omuntu omulwadde abadde luli agenda mu kyalo bakuziika eddagala n'abanga tayina eri muggwerako eyo ate ng'alina okudduka dde mu kibuga kati osobola okugenda ku famasi ekulinaanye just kuba kuli kwene namba y'essimu okusobola wulira engeri gye nzikaatirizaamu akalango ke ng'ogifuna so Albert ngenda mukoonako wano bafaani bange ngenda mukoonako wano babeere nga bakola ki mukooneko ate bwe weerabira ankolooyi ankolo ino yalina bye yantuma kati nzoba olumu yantuma gundi ye wenaagimugira nga then ndowooza yakutuma ki alina bye nina omukolera tokola mirimu gy'ababoosi no munnange golina okubaamu n'empisa ku baboosi nina so ndakwera naye nina bye mubanja kwe project gye tulina okukola kati tuli wakati awo amanja nange mubanja abantu beerabira babeera busy amanja nange mubanja naye nga bakolo yajja kuba nga atujjamu so banegenda message etuusibwako bannaffe ekitongole ky'ebyobulamu USAID n'ekitongole kya PEPFAR bakutuusaako obubaka obwo owaayi batuwadde ennaku mmeka deadline yaddi ba content creator Mpango ina license. Tujja gifuna. Batuwadde mpaka ngaddi? Nga 3 June. 3 June. Bafune batuzifuna. Edda nze sikiinaako buki. Lwa nsonga mu mateeka gaakyo. UCC teyeetaaga kukwata BBS. Egisalako buki. Kati nammwe naffe bagenda kuba tebakyetaaga tutawaanira. Kati ate ffe bajja tukwata buki. Lwaki oli mu cooperating without? Ngamba nti abaana baatidde nti bamala ofuna license nga bwe bagamba nti kati BBS ina license ekintu kyeraze basooka ne bakutanga nange n'ekintu kye wakoze bwe kino bwe kiti tekyakoze eki pata aneda kali kambuze ekibuuzo nze nkola morning show ekola current affairs nkola ku Museveni nkola ku Bobi Wine siiti wanko ku UCC anti tonna ekola kisati lwaki olowooza nti kyesinakola ku TV ngenda kikola ku channel yange ku channel yo tokyaza abakulu ati nga wensola nobakyaza ku show yange so UCC tugenda kukolagana nammwe bulungi it is just a kind reminder just nti bandiyongeddemu ku awareness ey'okuyita ba content creators ne bamanya ne mutuwa omirimu ati ne problem eriwe eri batuwa emirimu kati nga ggwe nze ne batuwa mulange problem eriwe eri emu abakola association is okuba bade representing aba YouTube ate bali mu current affairs obo ntegeera abasinga fa manya agali eno kubanga kyamazima obona onasobola okutuusa kino essaazi nga waliwo amanya goyina okukwatako if you talk about YouTubers nga amanya agamu tegaliiko that means you're not talking about YouTube wadde nga ne bannaffe bali bakola mulimu ki ogwo oba okitegeera wakati waliwo ba YouTuber wano nga bo be basookerwako ku list era nze ensonga kino n'okufuna license ndikyakulabirako nti nze bangira bwe bati bangi bandabirako bayinza kutya ne bagaha olaba sayimo bamujjutte anzaani naye kyensaba waffe tusooke tufune license tugende tufune license tumale tugenda twekwate tujja kusaba minister wa ICT appointment tugende tumubuulire nti sente tuzo tuzikuwa nayo banzibe kubanga okusinzira ku analytics zaffe wano mu Uganda tewali sente mu kiseera ekirala mutukendeereze ku intaneti twandibadde tukola intaneti eri waggulu kati ate mwe mwagala otusolooza nga mwe ebirowoozo byammwe bibagamba mbu tukola nnyo esente ezitali nene ze tukola si zammwe tukola tutya tetuyinza kusinga ba mainstream sente ze bayingiza because kati ffe batubala babala YouTube yo ne bagibalira ku TV enamba so tubadde n'ebintu binyo tulina ebitulowoozebwa bingi ekisooka bannayuganda vidiyo ey'eddakiika 2 munnayuganda asobola ogirabako eddakiika ezo 2 intaneti tuve n'awooninga mu ddakiika 2 tosobola kukweza wadde ne budoola n'obutundutundu bwa $2 so kati ffe sente tugenda ziba wamma omutima ogw'okulaga nti mutubbye naye tetulina kyakkola kubanga mubakama baffe disobedient kyekyo bagamba eri gye muli mugambe nti tuli bakiwagi sente tujja zireeta tuzibawe nammwe mumanye mu mitima gyammwe nti okumanya tubbye n'abasembayo okuba abato tubabbye ekyokubiri tujja zibawa twaga njala okujjukiza mainstream kiri kimu nti balina ba advertiser bangi okusinga ffe ekyo nga tonagendayo balina ba advertiser bangi ffe betwaleeta mu bizinensi ba advertiser ne bakizuula nti kati level yaabwe erinnye ne bagenda ewaabwe
kyakubiri njagala ba mainstream bategeere tulina abantu bangi be baali baazira ne tubaleeta ne tubakolako ne bagamba alimu ensa abantu bangi mainstream be mututte nga mubajja eno nga ku TV baali babakola ki babazira era UCC ne ministry akasembayo ngotereza face amawulire ebituvumye essaawa zino tesi byaffe obwavu bw'amawulire obutuvumya si bwaffe mwe mwabutuleetera obwavu obwo bw'aba amawulire abaasookawo kubanga baali baavu ddala nga babbalwa kyova nti osanga ne saa zino omusajja omukulu nga bamutadde mu katemba gwatandigenze mulinga amugenzemu kubanga talina ssente amawulire okufuna ekitiibwa kyago gagenda kutandikira ku nnyambala y'ow'amawulire asegedde entambula y'ow'amawulire anaayambala atya nga nezaanywamu amazzi ag'ekikumi tazirina ate nga tusiima bakama ffe batuwa sente gye nkolera bampa ssente naye tezisobola kubanga naye tezisobola ate wandibadde kumpa bulamu bwe nasomerera wabula zikuwa entandikwa ne zikuwa ne wonodda ye ate ekyaffe nate tusobola kubanga tuli ku mainstream gwe tunuulira abaana bameka abafuluma ab'amawulire na bameka abali mu gasoma otolowooze nti TV eziwano sobola okwakomodatinga abaana abo bonna so bwe wabanga waliwo embeera ey'okuba nti ba YouTubers wetu tusobola okuregulatinga omulimu gwaffe bulungi nnyo ate ne mu content creation omanyi ekintu ekiba kyakajja kati ne bano naffe aba ferem n'abakibo n'abalina mwenna mugenda gendayo wabula nze kino ekirala ate guno omusolo YouTube gwe badde tujjako gwe nkugambye ogwa America batubba lwa nsonga nti ye America emala ku ssente ze tujja mu America America etujjako muki omusolo ontegera bulungi era ze zisinga obungi kati buno obusammambiro owabaganda baffe okuva mu UAE okuva Saudi Arabia because lwaki ngamba nti wavayo busammambiro kizibu omwana ali mu kiyumba essaawa zino okulaba akalango n'anyiga linki era obanga oli mu kyumba nga lyonyizeko ku linki badde nsaba onchallenging awo wasinga okuba ssente n'okubuuka mubukola ki mububuuka abamu ne babuleka abamu ne babukola ki ne babubuuka wano mu Uganda abandi maybe abandi badde bagula ate bo tebalina data oba data tali stable kusobola kulaba n'oli asazawo okugula data abuukabuuka bafaringa kati guno omusolo gwe tuli mu kuwa gavumenti tugugiwalwa kuba tuli banna Uganda we operate in Uganda ate twagala kuba bampisa gye muli naye mutubba naye twagala tutandika okufuna ku ssente wano mu Uganda tusobola oziwaayo singa nammwe mututuuza ne mutugamba okay let us sit down 10 mugenda dituwa fine naye kati ffe mwagala tutereeze ekindi mutukendereze ku ki ku internet ekisembayo about ekintu ekyo ngenda kyogera buli bwengenda okukola ki okugenda baganda baffe abali mu kukyeye essaawa zino ebitundu 7 ku buli kimu kubanga ate munange Buwarabu yesinga sente ze bafunayo tezigwanidde kujja muntu muki mu ggwanga kubanga tulina n'abaana bafuna emitwalo 9 nga bali muki nga bali mu kiyumba internet nga tugisomye ne tugitegeera omwana asobola okufuna akakadde kamu either ku YouTube ku TikTok because ze chenala bya atesaimo ku Twitter abana Uganda bali creative nnyo era msinga government yawa netunulira nti bana Uganda bali creative bandi badde abaana bali ebulaya nga bogamba batono nnyo mu argument yange eno kati kanji bawe essaawa zino omuntu akyasinzeeko numbers ku mutimbagano Bobi Wine naye video ya Bobi Wine nga fena abagikutte tujja uploadinze tesobola kusukka mitwalo emeka 5 ate ng'esobola ogisukka singa internet eba wansi naye ng'ovudde ku ekyo kyokka nti abamukolako tuli baki bangi Ahmed Rubawa wawandiika firimu ye n'agiteekayo mu lunaku abeera mu mitwalo 9 ontegeera bulungi kitegeeza nti ebintu ebisobola okusinga okutambula ennyo ku social media si Bobi Wine ne lwakuba gwe tukyasobola okuteekayo essaawa zino n'atukolera kasente so if we empower Saimo tujja tukatenga Saimo takyetaaga kugenda ku coveringa Bobi Wine ng'agenda kamuli ng'asobola okugenda okukola interview naye sigenda kukwata mitwalo 5 nga teeke mu interview nkole emitwalo ameka 2 nga nsogenda nenkola ekamuli naye maasobola okugenda ekamuli ku mitwalo 5 nenfuna ku ssente ne muteekamu emitwalo 10 ne mukolamu akakadde kamu gogenda ku business ki
naye singa internet wano mu Uganda eterera nengena nenkola embozi nezitikamu emitwalo 5 nenkola obukadde 2 that is business. Good business. Oba kitegeera. So kyenjala okutegeeza kuba kyemanyi the spirit eriwo ekyambaza mu social media kibadde kiri tekiri balance. Kyemanyi ministry ne UCC batudde kati nga bayinako pressure ya mainstream. Mainstream kati bakyakola. Naye nga mainstream kambuuze mainstream enayakalanga emitwalo 5 batuggyeko emitima emibi. Tebalina bakola obulango bwa sente nyingi alina batuggyeko obutagaza. Mainstream emitima emibi egyo egibajjudde. Ekirala mainstream ebbanga limukoledde abaana gye bakoledde abamu kubalo TV ezisasula. Nze kino nkyogera kincho. Mainstream ebbanga litubakoledde mbadde mutuwa sente. Kino nkyogera bwenji. N'ekinaba kyetaakisa kukola kakadde kamu nga nsasulako emitwalo 8 nja gisasula kyano yange ebeerewo naye ngamba lege nti sisa jijjawo. Ffe tugambe nti katubonaabone kasa tubonaabonera mu ggwanga lyaffe. Tubonaabonera mu ggwanga omusolo omungi kijja tuwa omukono kugavinze sibadde responsible citizen ngasasula musolo. Naye kati we tunatandika osasula omusolo omungi tujja babanja sente zaffe ez'omusolo wajja so because era muyina n'otulaga emitwalo 10 gye tugenda obbanga ba content creators anti mulowooza tukola nnyo zigenda kukola ki zigenda tuyamba ki zinyamba ki nga content creator we malo ziwaayo. Kamalirize kanvuge ka code buli omu kaavuga wamma Muzeeyi Museveni naffe tukula kayiseyo totya ama naffe Muzeeyi Museveni tukulaakulanyizza eggwanga lino bulungi nnyo tutuusiza ne information yo kati gyokolera ku mainstream tetuuka naye ffe tugitambuza bulungi netuuka ku muntu wa wansi mutunyigirize nga mumanyi nti ffe tusinga kati obbabeererawo pozi kati nakano kakulu Zubeera 10 tujja ddibawa naye mujja kuba mu kano kakulu buli wotandika okusasula omusolo otandika okugenda mu business. Yes. Kitegeeza tugenda mu ki? Business. Tosobola genda mu business nga ebimu ku bigendererwa bya gavumenti tobitambulirako. Oba ontegeera. Kakati banna YouTube channels temuba byabufuzi. Oba ontegeera. Bw'oleeta kikubira Bobi Wine n'owa Museveni mukole ki? Muteeke wali kubakola ebyobufuzi. Kubanga Museveni ye president wa Uganda ate nga n'amaanyi agakola ki? Agalina. Oba ontegeera. Temumuleetera kufuna kasajja ku mutima. Kale kyogera nga ba businessmen. If you have invested in this business, otaddemu ssente zo, otaddemu kamera ng'owuli oyagala kuzijjayo. Less balancing. Amawulire amatuufu gakola ki? Bwe galina okubeera. Oleme kulabika kubeera kwa identifying nga wa struggle, oleme kubeera identified nga NRM. Kubanga n'abe-NRM nakyo kikyamu okubeera ng'oblogging nga Museveni yekka. However, ate mu mateeka ga blogging, osobola obulusalawo ku blogging omuntu. Mu mateeka ga blogging, osobola kugamba nti nze gundi gwe blogging nga enishiyo. Kubanga abantu ne bakutegeerera Ben Live omulaba ekimufudde ow'amaanyi kuteeka video za Museveni. Zokka. Obuzibu tulina ba Ben Live batono. Oba yegwe bakkiriza. Ne ba Ben Live tulina baki? UBC abantu bajoogerako ebintu bingi. Okimanyi stream ya UBC yezimu ku stream okuleka NTV akawungeezi. UBC yesinga stream ebaako abantu abangi nga Museveni ayogera. Waliwo kirowoozezaako? President waba ayogera. UBC stream ya UBC yesinga ati gwe tuba tumulindidde. Ani kati kyenkugamba nti that is the purpose of blogging. Oli bw'agamba nti this is who I blog. Oyo gwakola ki? Gwa blogginga. Naye ebyo byonna tugenda kugendayo ku UCC tugenda kutegeke olusoma ate nabo tubabulira amazima kati kiki mwagala okutuukako tukituusizaawo tutya naye nga kyetulina kwerabira nti abaana beetaaga emirimu. Baana beetaaga emirimu tewali mu ggwanga ate abantu bangi kati ate bwe babanga n'akalimu ke babanga abakwata kati nako mukateekako nnyo essira. Ekisinga obukulu wano Uganda tesussa nze mu TV mwe tewali TV zisukka nnya zisasula ng'eyange ogiggyeko kuba eyange esasula. Sikyogera kuba ndi wano. Tazisukka nnya oli mutuufu. Tebasukka bananga omusaala gugwayo in time. Tezisukka era nnya zisasula. Ate ng'ekyo kibaddewo nga mwatandika obutasasula nga ne social media tennajja. Ng'abaana bali eyo bakaaba. Y'ensonga lwaki social media bwe yajja abaana baasalawo ne bakola ki? Ne bagamba kati naffe tujja kugenda tubawe version yaffe nti abakukaabira Muzeeyi nti basasula omusolo mungi. Mutuyite twogereko nammwe. Tubabuulire nti munnange muzaagala zino zo tuli final zibawa. Naye munnange nammwe bwe muti ne bwe muti. Waliwo proprietor gubanga. Temuyita bintu bayise nze lwakwa nabadde busy jjo.
bayise ng'olwedde bayina ya deadline then fight anedda problem eriemu kino kati kankigame awareness nayo yali ntono No, ekinume amazima Uganda gali bwega- awareness y'ebintu eba ntono amazima Zubeda gali bwe gati social media kyalabikanga ekyekito era nga bagamba baliyo bafala era buli omu alowooza nti social media bavubuka be bakola ki be babeerayo era ne president bw'aba ayogera ku social media akyogerako as something kye bamutwalako walaba ekifaananyi of late video nga president bamukuba ebifaananyi ng'ali ku kkubo he looks like there is a team etuula n'emala ebbanga ddene nnyo ne mugamba muzeeyi this is going to work takikkiririzaamu ne because team gy'akola nayo emulaze nti kisoboka kyavula bakikola ki akigendamu kakati obwo si buvunaanyizibwa bwa gavumenti to find out how serious we are kiri gye tuli nti nze bwe nzija mu meeting nja kukulaga nti ku kasente akatono kenfuna waliwo nanfunako nanfunako naakola ki kati gwe n'ensevinga ziriwa oba ontegeera kati gavumenti bwembanga Sayima aliko abantu 3 SBF aliko abantu 6 Faruku aliko abantu 7 Kasuku aliko abantu 9 oyinza okulowooza nti obuzibu bwa Sayima ng'olina 3 bwogenda okujja bwogenda okutandika okutawaanya Sayima wona omunyigirize nnyo agenda kusala ennamba ontegeera kati nti bwetubanga tuli mu posesi ya kukendeeza mirimu kye nagamba kiri nti nze lwe ndisisinkana president sigenda musaba ssente ngenda mugamba president njagala kuwa ku ssente lwaki nti buli abasisinkanya president bo bamusaba buki kati bomuwa tutwale solution lwaki ngenda muwa ssente nti oyo if I'm a company nga mukozesa agenda sasula omusolo government egenda funa ki kati Museveni omuwa lwaki muwadde musolo omusolo gwa Museveni yagukwata ati revenue kitongole kyaki kya government yakikulira lwaki ozimukwasa mu ngalo ezigenda no point yange eri bweti nti abagende wa president bo balowooleza kumukuba luki luseke nze kyenjagala njagala mpe structures muwe kuki ku ssente mukumuwa ssente byenjagala nti Zubeda kati enaku zino tubadde tulina obuzibu bwa TikTok ndoza kati omanyi the good thing about Uganda ebintu byevolvinga mu kaseera tukyakala n'abaana ba TikTok kakati ndoza n'omusolo guzze okukola ki guzze simane ba TikTok babataddeko omusolo nze lwo yampeereza screenshot nga waliwo omwana atemma firimu ye ng'agitemamu butundu ku butundu naye ng'ekyo nnyo episode ya Lwa ayinza ogiproducinga kulayisa ennyo emitwalo tugambe nayo giba 8 naye ng'omwana oyo agitutteyo tamanyi firimu batubanja obalaba tubanja banga muluddewo tuwa mukwano waka ali expensive ate nga tetulina kati lubo ogenda wano wandigambye sente ozijja mu online tebakuwa abantu tebalaba kati lubo ogenda mujjako ez'omusolo naye toprotectinze firimu yeno gyetambulira tema copyright yawo ate awo ejjira nti so kino ekintu kinene because naffe ba content creators naye tebatuwadde chance etuwuliriza ekirala nsaba gavumenti wano weba ina ekintu kyeyagala oyisa awareness mugyongeremu amaanyi abantu bonna baleme kuba nti yeekwasa nti nze saategedde naye mu byonna awareness yamwe mugikoleramu high class ate nga abantu bemwagala okunyigiriza ba low class naye ze kyensaba mu byonna kyetuba tusooke tusasula omusolo tucomplaininge ng'omusolo tugukola ki kubanga guno mulimu era mwenamwenamwenadi basonsenti atugenda kufuna kujjayo passport nze yange nagyongedde nagikweka kubanga sitakukolera wantu wali wangu luli omulimu gubadde gwakuzannyamu let's get serious tugende tugendayo tuzifune naye kyenkugambye nabo bamanye nti sente babbanzi andi tugenda bibategeeza nga tuli certified tutule nabo wali agayana etrack naye bino webiti naffe bitunyiga tumera kugaba mu ggwanga mu tulinyisa ennyonyi eza lubaluba fe abamu tukaddiye poze nga bukadde mu butuvuma munyiize naye tuli bakadde njoka kuluma bwoyogerako kasajja kakulu kala ate baleese omusolo nti jangu okuba ekyeyo obudde bugenze tuve wano mbeere bulungi mweraba